Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya, mwasuze mutya, mugamba mutya, mujebaleko basebo ne banyabo abali mu kutulaba ku Extra Digest mugoba nsonga eranga it's a beautiful Friday lunaku lwa kutaano mu program yaffe eya Extra Healthy wano ku Extra Digest mugoba nsonga. Mbalamusizaako mwenna gye mutulabira era ne mbategeeza nti mu kafe waffe ow'okugaziya empeereza yaffe twatandikawo program empya emanyiddwa nga Extra Tour and Travel era nga eno tujja kuba tutunuulira ebitundu ebyenjawulo. Akalulu kasooka kugwa ku United Arab Emirates omuwangali omuli ensinga omuli ebitundu oba ebibuga nga Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, nga kwotadde Fujairah nga n'ebitundu ebirala bingi nnyo of course. So tujja kujja ne mu nsi endala mpitirivu nnyo. Muganda wange awangaalira e Spain amanyiddwa nga Simon Kanene oyagala kuteekateeka tujje insha Allah. Muganda wange awangaalira Ecuador. Idris, Ecuador is which continent? Continent che tali sure naye alowooza Africa. Okay. Ecuador is North America oba South America. Either way, ayagala tugende but eyo tuyinza obutasobola wala nnyo. Ennyonyi etwala almost 24 hours and above tuba tetujja gisobola. Tukomyewo nateera olwokutaano olwaleero ku Extra Healthy era nga olwaleero still every Friday tubeera n'omukugu omwami Dr. Twaha kakooza ng'ono ava mu Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm e Kayunga. Nja kusaba Dr. osooka obuuze ku bannayuganda abatulaba abawangalira e Kampala n'abawangalira emitala w'amayanja. Mbalamusizza nnyo abalabi ba programu eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yonna gye muli. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya? Gye tuli ssebo. Gye bali ku taata. Mukuliko eyo e Dubai. Twavaayo, twavuddeyo, tukyali mu kuvaayo era. Ennyonyi temalaga kuggwamu bwetyo. Essebo. Temalaga kuggwamu. Takes time. Negenda nga ekuggwamu. Ennyonyi abatulaba abalungi eringa kulya nkoko. Enkoko ogirya leero nemala mu mubiri ennaku 7. Kituufu ssebo. Ennyonyi ekyatulimu for myezi nga 6. Ennyonyi ekuvaamu myezi 6. Era nnyane wentuuka nendaba nga njiraba nga eri mu kusimbula bwetu. Ndi mu taxi. Ewe kiri ssebo. E Dubai, twali Dubai, twali Fujairah, twali Ras Al Khaimah, twali Sharjah, twali Abu Dhabi, nga yonna eriyo abantu abalwadde abeetaaga services zo. Era nsaba otuule ne management yo mulabe ng'osobola okugendako e Dubai. Olabe nga ojjanjaba bannayuganda abawangalira e Dubai bali mu bwetaavu. Naye nga olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira endwadde z'amagumba okutwaliza awamu. Obulwadde bw'amagumba mu luzungu bwe bayita osteoporosis. Osteoporosis bwe tugenda okuba nga tutunuulira bulwadde buno tujja kutunuulira bukwata butya, bukosa butya, bukosa bitundu ki, enzijanjaba yaabwo, first aid, omuntu bw'agayaalirira embeera y'okufuna obujjanjabi kiba kitya. Nsaba tusooke tutandikiraawo ku ndwadde y'amagumba eno. Essebo. Yeah. Bulwadde bw'amagumba bulwadde obuyinza okukwata abantu mu mitendera gyonna. Lwakuba omuntu omukulu ye ate bumweyuna nnyo okusinga ku muto. Naye nga mu mbeera zonna busobola okukwata omuntu. Era osobola okubutegeera
ate oluusi obutabutegeera mangu kubanga abantu abamu bagenda okutegeera nti amagumba malwadde nga gamaze kujjako njatika oba okumenyeka okumenyekera ddala naye abalala basobola okuwulira okutegeera nga bukyali nga balabira ku bulumi bwe balina ensujjasujja kulwokubanga mu mubiri buli lwe mujjamu enkyukakyuka akabonero akasookerwako kaba ka lusujjasujja so omuntu ayinza okulaba olusujjasujja nga lumuluma ayinza okuwulira mu ngeri y'okumeketebwa oba oli awo mu nnyingo naye tuyinza okwogera ku ggumba eriri wakati w'ennyingo n'ennyingo nnyingo yeeno ennyingo endala ejja kubeera wano ennyingo yeeno ennyingo in other words joints so amagumba gajja okugwa mu biti ebyenjawulo waliwo agajja okuluma mu joints ate ne wabeerawo agajja okuluma awo mu ggumba mwennyini mu busomyo mu bone marrow ennuma eyinza okubeera ey'enjawulo olw'okuba amagumba galina ensonga eziwerako ezigaleetera ezireetera omuntu okulumizibwa oba okulwala waliwo ensonga za njawulo omu ojja kwesanga nga omugejjo gwe gumuleetedde okulumwa mu magumba naddala ag'amagulu okuviira ddala wansi mu bukongovvule mu maviivi ne mu bbunwe kati kyokka era obulumi buyinza okugendera ddala ekika ky'obulumi obwo eky'obulwadde obw'ekika ekyo ne bugenda ne mu nnyingo ez'engalo ez'emikono mu nkokola mu kiseke oba oli awo ne mu nkwawa mu ssaabiro kyokka era oyinza okwesanga nga ebyo byonna oli tebimuluma nga ye alumizibwa ggumba lyennyini awatali nnyingo mu busomyo munda oba mu kisambi oba mu kugulu mu lulundulundu wakati w'evviivi n'akakongovvule oba wakati w'ekiseke ky'omukono n'olukokola ekiseke ky'omukono kyekiriwo kyekyandibadde kino kati naye oli ayinza okuba alumizibwa wano bwe wati munda oluusi endwadde z'amagumba zino zigenderako n'endwadde z'ebinywa naye nga zo ziba zanjawulo nga zanjawulo naye oluusi so buli obulala bwe buwerekera buli oba buli bujja as a result of the other obumu buyinza okujja olwa z'ekirala nti bulijjo bwe tuba tusimba ekigere eggumba lye lituwanirira naye ebinywa bikola omulimu munene okuyamba ku ggumba nti ebinywa Katonda yabikola nga bisobola okustretchinga oba okontractinga nti ebinywa bimanya obwongo bupima nti wano wengenda okulinnya obuwanvu bwawo ekinnya ekiriwo nteekwa okunaanuulamuuko ku kinywa okugulu kulebere kusobola okutuukayo kyokka ate bwe mmala ekinywa nkinyweze nga kisitampinga kati singa ekimu ku bibiri kiba kinafu ekinywa kinafu eggumba likosebwa singa eggumba liba linafuye ekinywa kiba kikola nnyo olwekyo kivaamu nakyo okukosebwa n'okulwala kati kyova weesanga nga oluusi mpozi n'ekirala ebirungo ebikola ekinywa bingi ku byo byebikola eggumba bombi baakolebwa mu matiriyo ezaagala okufaanagana kati n'olwekyo bwe tuba tujjanjaba amagumba ojja kwesanga nga n'ebinywa bitwalirwamu emirundi mingi tuli ku extra digest mugoba nsonga program yaffe extra health IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Dr. Twaha kakooza owa Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm era nga bano beba sponsoringa program yaffe bateekamu ssente basinziira kayunga eno bano bajjanjaba nga bayita through herbal oba herbs oba eddagala lye balima obulimi ku ttale oba mu lusuku oba ku musiri bwe bayita okusobola okuba nga bakujjanjaba era nga ebiseera bisinga bw'ogenda mu ddwaliro medical hospital ne bakujjanjaba
no ate nebitatambula bulungi novaayo ojje ku wahabo normally Dr. Twaha aba alina okusaba empapula gye babadde bakujjanjabirako kyekikulaga nti ekintu enkola gyakikolamu eri professional ate eri real nti bwoga nti mbadde ensambya mbadde Mengo mbadde IHK oba wawonna babadde banzijanjaba for example nina cough tebona abajja kwagala okulaba ku mpapula ezo gye babadde bakujjanjabira then he takes over. So nkugamba ekintu kiri kimu nti namba z'essimu eziri awo kuoba okuba oba weereze obubaka yonna gy'oba owangalira no matter the region of this world ajja kubanga akutuukako baderivaringa mu UAE awo Abu Dhabi baderivaringa, South Africa bakola delivery, Africa Sudan y'amaserengeta n'amambuka bakola delivery, mu kyombo kya Buwarabu wonna awo, Europe, Scandinavia, America twala tugende yonna. So nyongera okutegeeza nti onakola tutunulira endwadde z'amagumba. Of course you might be there watching this video program ng'olina obulwadde obwo naye nga ogezezzaako byonna biganye. So of course ojja kuba ku namba y'essimu eyo atandikirawo. Okay, njagala tutunuulire otunyonyodde causes n'engeri amagumba gano gye galumamu. Njagala tutunuulire obulwadde bw'amagumba buno businga ku affectinga which age bracket. For starters tusooke tutunuulire bantu ba myaka emeka, baami bakyala, tutandikirawo. Twagambye mu kusooka nti buyinza obutataliza naye bwe tuba tutunuulidde emyaka egisinga okukosebwa tuyinza okugenda ku 45 45 n'okudda waggulu. Okay. Kyokka gye tukoma okudda waggulu n'okunyigirizibwa gye kukoma okweyongera. Bakyala oba baami olw'okuba omugejjo gusinga kwata bakyala be basinga okugwa mu ekyo, so tuyinza okulowooza nti abakyala bajja kukosebwa nnyo ensonga eno olw'omugejjo, naye ate abaami bakola nnyo emirimu eginyigiriza amagumba ng'okusitula, okwetikka, okukola ebintu ebi. N'olwekyo oyinza okukitunuulira nti kijja kusinziira ku kika ky'omuntu n'emirimu gy'akola n'exercises z'atambula nazo okuva mu buvubuka bwe mpaka mu bukadde bwe. Mu ngeri endala tuyinza okugamba nti abantu bonna bajja kunyigirizibwa no matter what. Bonna bajja kunyigirizibwa. Tuyinza n'okutunuulira endya yaffe naye era eyinza okutuviiramu okukosebwa. Tuyinza n'okutunuulira enneeyisa zaffe eza bulijjo, biki bye tukola, tuwummula kyenkana ki, tu exercisinga kyenkana ki, tukola mirimu ki, twebalirira tutya oba twesaasira tutya. Ebyo byonna byonna tuyinza okubitunuulira nga biyinza okutuviiramu obulabe. Essebo. Okay, nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire nga tetunatunuulira nzijanjaba. Njagala tutunuulire singa ng'omuntu obulwadde buno bumulemeddeko n'atafuna bujjanjabi butuufu mu budde obutuufu. Kikwe kitya? Era nga obulwadde bwonna bwe buli. Tuyinza okuwunzika nga tulemadde, tuli mu bugaali ku myaka egitannaba kubeera gyetaagisa kubeera mu kagaali. Generally tewali myaka gyetaagisa kubeera mu kagaali. Naye abantu abamu bagendayo mangu mu kagaali okusinga bannaabwe olw'enkwata gye bakuttemu obulwadde bwabwe obwo naddala obwo bw'amagumba. Tuyinza okuvirwamu obulemu obwo obwa permanent obwa ddala n'okufa. N'okufa kwennyini. Njagala dokita tutunuulire enzijanjaba ya bulwadde bw'amagumba buno. Mu bujjanjaba mutya, mukuba mpiso, omuntu eddagala alinywa, omuntu alinaaba, like treatment ebeera etya? Treatment ffe nga aba habo baffe tukozesa habo tetulinaamu mpiso. Ffe tukozesa ddagala. Erimu ku ddyo twatandise okuliteeka mu capsule. N'eddala tugezaako
okufuna obuuma tujja bufuna waliwo munnaffe ali ttaka eyo tujja kukolagana naye era mulabi mulungi wa programu eno tweyanziza nnyo yebale tulaba waliwo akuuma akabayindinga eddagala lino ne kalikolamu empeke tujja kafuna okuva eyo naye nga mu ngeri endala tulina eddagala litukozesanga mu foomu y'amajaani tulina eddala litukozesa mu liquid form tulina tincture tuzikolamu alcohol siramu butukkiriza okweyambisa alcohol bwatabeerawo alternative ate nga ddagala ate era mu kapimo ekisaamusaamu ekyekigero ng'eddagala lya kofu erisinga obungi lyonna lirimu ebyo neddala so tukola mu formula nyingi naye erisinga okubeera common lyeddagala erya powder lyetuwa omuntu n'alikozesa nga bwakola ku kyayi n'alinywa emirundi 3 kwena okusinziira ku kika ky'eddagala omuntu oyo nerigenda nerizimba neritta obuwuka oluusi obubeera mu magumba neriddamu netuzimba ebisenge magumba gamanyi okwezimba singa babeera bagadduukiridde ne bajjamu obuwuka ne gaddamu ne gazimba ebisenge byago ne gaddamu ne gazzaamu obusomyo bwebanga ekika ky'obulwadde kyekyo kye tujjanjaba then bwe tuba tujjanjaba mu joints eddagala erisobola okujjamu amazzi agafudde ne bagafulumya ne tissues enfu ne bazimba tissues empya n'okuzaamu amazzi agakuuma joints agaleetera ennyingo okubeera nga zitambula bulungi nga tewali kizigaana nga tezibwatuka. Okay, njagala tutunuulire issue ya out of experience abantu bozze ojjanjaba amagumba bano out of 100 bameka abareacting positively to the medicine oba medication era results ne zibeera good out of 100 kuboza okolako kufa abaffe tujja kulowooza nti bawera 90 plus naye abo bonna kubanga bandibadde 100 ku 100 kutwaliza awamu kuba si bwe bulwadde obujja speed ne butta omuntu naye abamu balemwa okufunira ddala okuwona okuli 100% lwa nsonga ya myaka neddi lwe babaleese kakati omuntu we bamuleeta nga wa myaka 85 aba ayina nno awangadde nnyo nga kumpi asussizza n'obudde obw'okufa yes kati ffe mu busiraamu tulowooza nti omuntu yandiwangadde emyaka wakati w'enkaaga n'70 aba talina kyali azamanyiziddwa bwafiira ku nkaaga 70 naye omuntu we bamuleetera mu 80 aba mugonvu ne bw'ataba mulwadde already abeera munafu mu mubiri kati abantu abo tuweweezaako baweweeze omuntu n'asobola okwebaka ku tulo n'asobola okulya ku kamere n'asobola n'okukola otulimolimo otutonotono ng'okwetwala emmanju egyo emirimu aba akoze mingi so nga luli emabega tasobola kikola so naye abalala nga bakyali bavubuka under 45 ne abayiseeko katono ku 45 abali naye nga tebannasukkanga 65 batera okuwonera ddala bulungi nnyo completely so kyetuva tugamba nti tuyinza okuba nga 95 tusobodde obbawonya obulungi n'abalala 5 ne bafuna obukkakkamu akalembereza olw'emyaka gyabwe n'obungi bw'obulwadde bwe babaleese nabwo. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ku extra health buli lunaku olwokutaano tubeera ne Dr. Twaha Kakooza okuva mu Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm Ekayunga. Olwaliro tusazeewo tutunulire obulwadde bw'amagumba. Omuntu bwe bukeera ku makya ng'ali ku ddoozi eyo. For example, before that question, dose eno ya how long? Dose eno eri wakati wa weeks 3 n'emyezi 6. Lwaki eddagala erisinga n'endwadde ezisinga bwe muba bwakuwonya kukola ku muntu it is myezi 6 eryo ebbanga
nga tulabanga ebbanga eddene ng'omuntu ate alina obwetaavu akalubiriziddwa ayagala kuwona. Ekisooka waliwo okuwona n'okuweweera. Omuntu mu ssaawa nga 24 afuna okuweweera mu bulwadde obumuleese. Kyokka okubuwonyeza ddala tubugobe mu mubiri oluusi kiyinza okutwala ebbanga eddene. Olwa ebbanga n'omuntu ono lyamaze n'obulwadde. Jjukira ffe tukola ku ndwadde z'abantu abaludde n'endwadde. Nga wagenda eri ne bigaana n'ogenda eri ne bigaana n'ogenda eri ne bigaana. So tuba tudiringa n'ekintu ekyafuuka paati y'obulamu bwo. Kati tugezaako okukyawukanya naawe. Eyo y'ensonga esookerwako. Lwaki abamu tugamba wiikisi 3 abalala tugamba myezi 6? Wiikisi 3 obulwadde bupya tubukutte mavumbavumba ne tubukujjamu. Myezi 6 oli muntu mukulu oludde n'obulwadde ebbanga myaka na myaka kitutwalira era ebbanga okuddamu okuzimba. Kati ogeza ng'obwo obw'amagumba. Amagumba galina okuddamu ne gazimba ebisenge byago munda, galina okuddamu ne gateekamu bone marrow ezigenda okukola era abasirikale abagenda okubeera mu mubiri. So ebyokujjanjaba bingi n'ebyokutereeza n'okugjamu ebyo okubifulumya ebifudde ebitalina mugaso era yonna olaba nti kitwala akabanga tekijja kubeera overnight tiwazze wano tukole ebyamagero. Well, byamagero biyinza okukolebwa naye mu ngeri etali ya speed ng'omuntu bw'ayinza okulowooza. Tutunulira bulwadde bw'amagumba, of course. Doctor atusigira ekifaananyi atumenyeramu wano ne wali. Ddi omuntu lwatuuka ku level nti alemereddwa habo agoinga for bazungu for operation ng'alina obulwadde bw'amagumba? Katugambe kuba kati waliwo obulwadde obuli amagumba. Amagumba ne bagalya ebisenge munda ne biggwamu. Amagumba ne bagalya wabweru ne gaatikayatika. Eggumba liyinza okuba nga terinnayatika lyonna kuliraba nti lisesebbuse naye nga lirina ennyanfa empitirivu obungi. Ng'ate oyo gwe bakikozeeko mukadde ddala ekisembayo nti obulwadde okumuzimba kikwetaagisa emyaka nga 2 okuddamu okumuzimba ng'ate yo obuwangaazi alina 5. Mu budde obwo ekisooka ye kennyini eddagala liba terikola ku speed kwe twetaagira oba naye obulamu bwe kwe lwetaagira okuzza obujja. Ekyokubiri n'abamulika abamulabirira okumusomba okumuwa eddagala n'okukola biki kubanga ye aba takyerabirira aba afuuse nga bebe. Mu ngeri eyo oluusi oyinza okwesanga nga baga nti ono tumuggyemu amagumba oba paati enfu tugisaleko omutwale ewa sajoni amusokoolemu eggumba oba. So oluusi bwe kiba kituuse eyo. Otherwise bwe kiba tekinnasamba ddagala wadde nga abalala balemereddwa naye nga tekinnagenda wala nnyo nti amagumba gasensebuse gaweddemu. Amagumba bamanyi okugalya ne gaggwamu. Omuntu asigala ekinyamanyama. So temulina ddagala liziyiza kawuka kwalya amagumba omuntu n'alifuna mu advance? Ng'okugema tetulina ligema naye tulina erisobola okujjanjaba ng'omuntu atandise okulwala. Kale omulungi atulaba buli Lwakutaano tubeera ne Dr. Twaha kakooza wa Shatwa Herbal Organic. Wabula nga osobola okuba ng'olabye vidiyo ng'eno olwaleero wa program eno ekwata ku magumba naye ng'obulwadde bwo bwa kiwanga, obulwadde bwo bwa infection, obulwadde bwo nsonga issues z'abakyala, obulwadde bwo nsonga z'abaami. Kwata essimu eyo gwe mukubire munnyonnyole nti nze obuzibu bwange bwe buno, then he will start from there. Abali emitala w'amayanja era nammwe abakolako straight away. So nkugamba ekintu kiri kimu, tukwata essimu eyo okube okusobola okubanga of course omanya na butya bw'oyinza okubanga ofuna eddagala. Omuganda agamba nti asiika obulamu tassa mukono kono tossa. Dr. lastly nga tuwunzika omuntu bw'anajja gy'oli okufuna treatment y'amagumba biki by'atalina kukola ebikontana n'eddagala eryo ng'ali mu kulinywa oba okumira oba okukozesa eddagala eryo okumala emyezi 6 nga bw'ogambye? Ebimu ku byo mulimu nno ne sukaali.
obutaddamu kunywa sukaali. Omwenge, Okay. coffee n'amajaani. Sukaali, omwenge, coffee, amajaani, ebika bya soda ebisinga obungi, okutwaliza awamu n'emmere oba drinks and parking. Okay. Mu biseera ebyo tuyinza okuwa omuntu amagezi nti bw'abanga ali mu kwejjanjaba okwo, bw'ayagala okunywa juice akola ali fresh. Gula emicungwa, ogula emiyembe, ogula amapeera, ogula ebikyo bikammule, obinywe oba obirye mu kifo ky'okugenda okusanga ebiri packed. Okay. N'ebirala tuyinza okunnyonnyola omulwadde oyo, naye ebisookerwako biyinza okubeera ebyo. Okay. Netumubuulira n'ebika by'emmere by'ayinza okweyambisa nga tumujjanjaba. Ebimu si byangu kugoberera naddala mu nsi muno mwe tuli. Waliwo omuntu nga ye waabwe emmere eri common, kalo na muwogo byajja okulya, ebyo si bibi. Waliwo agamba nti nze waffe bummonde bwokka emmere tekati bwona ngamba okulya kino. So emmere oluusi tugibalekako naye ne tubagaana biri ebyewalika. Okay, kale tetugenda kubanga tusukka of course olwaleero luno. But before we go, njagala kutegeeza nti enamba z'essimu weziri awo, mukubire. Enamba zo z'olabako by the way si zange, wabula namba za Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm. Era namba ze zimu ezo kw'oba osobola okufunira Dr. Twaha kakooza. So bw'okuba nnyonnyola ensonga yo, either send a WhatsApp voice note oba ojja kwetaaga okumukubira direct. Bwe kituuka ku extending nga yakwetaaga bifaananyi oba ojja kubikubeera obimuweereze asobole okuba nga atandikira awo okuyamba ku buzibu obuba buguddewo. Njagala kwebaza ttiimu gye ntambudde nayo, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tone Senabulya. Thank you so much. Then njagala kwebaza aba Shatwa Herbal Mixed Farm ne Shatwa Herbal Organic. Mwebale nnyo kututrustinga ne mubeera nga mukolagana naffe, mutambulira wamu naffe n'okusponsoringa program ene ya Extra Health. Nsigadde nze IBRAH Mukasa, tukwatagana olwokutaano olujja inshallah. Dokita, tweyanziza nnyo. Tweyanziza. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mubeere bulungi, mweraba.